Novayo bebiri n'abalani bajja okusinzira wona bigamo bya Luzzi ku Luzzi kwe siva ekipande kiri e Kampala wano ye amanyi alina ekiribala Sarah is tall Sarah mukyala wa Mufumbire ate omulaba ayagala nnyo abakyala n'ekirala nti ayinako teri Luseke Oluseke ddo tajja kulwewala naye nga Oluseke Abrahamu Luzzi Mwami Luzzi nsanyusa okuwuliza nange nsanyusa okuwuliza sebo oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki nze bampita Kadima ndi ne Abitex omusajja atanyumira nkofiira enkofiira atanyirira alaba lamusa ku bantu ow'ekitiibwa mbalamusizaako mwenna abawuliriza Beat FM nze Abraham Luzzi bawa Sarah Itol omwana omuto omuwanvu yabuulirirwa afumba ekyenkya abakyala bangi balekawo babba baabwe ne baduma ne bawa amatuka ne bagenda mu maofiisi mu mirimu zaake omwami ne balya ku gaati abasajja baagala kulabirirwa teri kirala ekyakuleeta kufumba nina password ya Sarah abakyala mugabe password tovola ababanji bakyalemedde mu taxi ku boda n'okunyogoga obukongovule balamusizaako Bwana Luzzi wandisebo ekyenkya ssaawa zino ziri mu mukaaga ziyingira mukaaga kyawedde dda ssaawa emu ekyenkya kiba kiwedde omusajja olina okuzuukuka n'okola ku jimu mwefuula bize naye nga temuli nga we mwali mubadde bize ne mufuna ki ebyenfuna namunsawo nga 0 mube n'obudde zuuka saa 11 12 gendako mu jimu nyenya ku masavu nyenya omutima beera happy stress 0 saawa emu kyenkya nga kiyidde genda okola ebirala naffe abatalina nnyama ku magumba tukirizibwa genda mu jimu ate golina mulamu nnyo bali bolaba abalina amasavu gali ku mutima gali mbyenda galiwa mwana Abitex oli mulamu nnyo era abantu bakwegomba lwakuba tebakubuulira nayingirako mu jimu musala masavu kigana olugenda ligidala ngenda okusala jimu si yakusala masavu jimu yakunyenya mutima jimu yakunyenya mawugwe negubeera nti n'obuwewewe obutonotono bwonna ne development of muscles n'obeera ng'ojjako ne stress ekirungo ekibayita cortisone mu bwongo kiyete condition gye bayita high propensity to anger okugwa eddalu bannayuganda bangi baguba ddalu kuba tebakola ki teba-exercise nga kujjako stress ino nnyumirwa bw'ozina bw'obuuka ekintu kikulu nnyo eri obulamu MP2B wandisebo bannayuganda bagamba nti oli arrogant enjogera gye wazze nayo teweesa muntu kalulu wano esebo nze sisaba mulimu nseetonda seegayirira bannayuganda abanfuyiriza omukulembeze abazze kuweereza bulolaba ngeegooza gonza n'afukamira n'ayingira mu myalo eri wansi n'akola kyaba alimba beenoonyeza byabwe kyova twaga tusale mubaka omusala gwabwe gubeere miliyoni bbiri olina okujja n'emmotoka eyiyo kibina okujja ng'omantala ng'oyagala mmotoka olina okubeera ng'olina woosula olina okuba ng'otambuddeko obuyigiriza obulina kuba ku diguli kani imagine baleeta kyebayita financial paper oba kitwanise development plan ebudde Ministry of Finance kibeera kitabo kyekana nga bayibuli bbiri ekirimu budget statistics calculations zonna ensi bwegenda okubeera planning yensi nebagireeta neyita mu cabinet nejja mu parliament abantu ogikubaganyako ebirowoozo ojasangayo the likes of Segirinya ne bana abalimi ne bana abayimbi n'abalala agakatonda basoma kitabo ekyo tebamanyi birimu obuyigiriza oba senior 6 nedda ogira olindako senior 6 tembagala mu parliament bayina kye bagenda kukolayo baba bamala bumazi budde buli kiriyo baba tebakimanyi tebasobola nakukitegeera nkugamba etamu zezikozesa oba ezikozesebwa mu kubaga amateeka n'ebirala ebyadala bya muntu wa diguli and above okitegeera mubadde musindika ababaka abeenoonyeza ebyabwe nowanda planning era byebyo nga bwe mubiraba byebyo gwe mutindo gw'ababaka gwe mubadde muteekayo this time round tugamba mukyuseemu londa ndowooza lulimu alonda bibiina ono NRM ono wanuupu ono waki bw'alaba wa NRM ng'alina amagezi tikinga ng'ayita akasengejja jangu n'emmotoka yo tolina kujja kujja nga bweyiya ekimala kimala temulonda bakulembeze bazze kweyiya abatalina kyagenda kubakolera. Bwana Luzze mbadde nkubuuza miliyoni zino ebibiri ez'emmotoka ze bagenda okusooka okuwa ogenda zikolamu ki? Olw'okuba tteeka ndisanzeewo nja zigulamu nte za Sarah Sarah azigulemu ente ziteke ku faamu naye ebbanga lengenda okumalayo kyengenda osooka nga ndeeta kibayita private members bill weewaawo as long
motokazi ategena kuba nekituita certificate of financial implication nga nungi nti kikendeza government spending sente nyingi bajja kikiriza tubijjewo ebyo bivirewo ddala ng'olina okujja n'emmotoka yo ejja mu kitiibwa kyo naddala level of V8 wa VT zirindako bw'ogulamu ente n'ozigulira mukyala wo bati weeyagaliza anti ngenda kuwetteeka ndisanzeewo so nnina kumalayo mwaka gumu weewaawo oba ekisanja wateva tukikyuse abaliddawo bonna baleme kisanja ekikumi lwaki tukiwadde abalonzi ekikumi ne kigende wasara zemba zaala kola naye bano bwe bagenda okuwa akalululuzi wadde bagenda kumpa akalulu ebyaddala omukulembeze talina kyalina kukolera kyabwerere gavumenti yammwe yokola mugende gavumenti yammwe bakolera ebintu bingi gye birina naye temukimanyi mwekwasa bannabyabufuzi sirina kugula ambulance sirambula malwaliro nedda obunaanzibwa ka parliament kulembera mu lutabaalo lwa kitundu abaana b'oku nguudo bano ogenda bakolera ki abakalamojja baani abaana b'oku nguudo ago tugenda kubayoolayoola bonna mubatwalewa yava buli omu alina gye yava togenda kubateerawo we babeera wali webabeera balina buli omu gye yava tulina kukolayo eyo yennyini eteekayo z'okulima abantu bazadde baabwe balime ku disitulikiti twatta gye ziri tugenda kubayoolayoola nadde mugenda kuddeyo kubalaba oba oyagala oba tuyagala tuleze ekibuga mugenda bazza waabwe waabwe gye bava buli omu alina gye yava kokolo wawawa ngengengengenge buli omu alina olulimi lwayogera gye yava baasi tugenda kubayoola zibazeeyo etteeka libeere kwe tumukwatirako bwe tumuteeka mu national farm alime teri kuddayo kuzungira ku kibuga awo bano oluzzi bano basimanya biki ebibiina by'abakyala tuli wano tuteekemu kasente twafiiriddwa niigiina obitegekedde ki bwabubbi ng'ab'emityana tewali bubiina biina weekolerere mugende mwewoole sente mubeere bakisa mubeere bagumiikiriza mwogere bulungi abantu babawe kapito lwaki teri omulonzi nze siriwo okuziika tiwabampita okuziika sinze mbannabasi omuntu afudde mu constituency nze namuse nagenda nziika buli muntu n'aba sirina byakkola mulekeraawo okuziikaziika ombaka palamenti aliwo okuziika kimala togenda kuziika muntu sigenda kuziika muntu yenna sinze mbannamuse sigenda kuziika siriwo kuziika era olaba nziisa oyo omuntu aba nkwatako bannagana mala nnyo obudde mufune ebyokukola mubeere busy olina campaigning team sirina campaigning team yange yeggwe genda ku TikTok Facebook kebera luza ayogera ki olaba byenjogera bimu amagezi tikinga abantu bakole abantu bagende ku district bajje tractor balime kasooli fe tumugula ettaka gye liri kuva mpaka Kiryandongo mpaka Gulu abantu bali wano mu kibuga betololya bakokolimira bamala obudde ne balwana ne beeruga ne bakola ki abantu bagende bakole bafulume ekibuga abagagga bali wano balwana bakola ki omugagga abeera mu kyalo Bwana Luzze nawuliddeko nti olina dina gyoteeseteese mwogenda okusomera manifesto yo n'abakwagala abagaggabo okusondera ku ssente zitwala mu campaign enteekateeka eyimiridde etya eyo nina abantu bange bayitirivu nnyo abaagala okunkwatirako mu lutabaalo luno olw'okutambuza enjiri ezza Uganda ku ntikko naddala ng'etandika naawe buli bwenguzi bukendeere butandika naawe mwabampuliza muli babbi buli bali banguzi mu Uganda tugenda kulokoka tugambe tusonyiwagane kati tuzimbe eggwanga eppya era tunaba tuleese ebiteeso ebyo ebigenda okwongeza first of all ekitawanya Uganda ennyingiza ntono bannayuganda muvedinga omusolo mugubba twagala tugwongeze then tukendeze ne kwebyo tuspendingako ebitagasa kakati abalabye bannayuganda mikwano gyange business group abalungi nno omuli ne baminisita abaani bagamba baagala bawulire ku byenjogera direct live bansondere ne kasente mwe mulina okuteekamu sente mwe mufunamu babafuniramuwa era omwezi guno ennaku z'omwezi wakati wa abiri n'abiri nga mu ttaano ndowooza tugenda kutegeka dina tuli mu kutegeka abantu bayitirivu nnyo bagenda okujja okusonda essente n'okulaga nti omunnabyabufuzi yenna mwe mwena omumusondera bw'aba nga tagenze kulya kubba bya kiyaaye bino ebibaddewo nga ddala agenda kuyamba bannayuganda ffe tulina okumufunamu empeereza ennungi ffe tulina omumuwagira era buli ali eyampuliriza goberera TikTok ya following Facebook ona buli amwami Luzi byayogera bwe bizimba eggwanga tubibatekera tugenda kubayita mwenna buli omu mwenna mukweyo tulina bannaffe ab'ebizannyo ab'ebyemizannyo abavubuka aba business people diaspora yonna ekkanya nange era mbakubiriza mwenna nga tetuvumye tetusosola ze ndi wa bonna ndi wa biina byonna mwami Luzi ab'emityana bakuddiza pikiyo ab'emityana abo babi nnyo bantu mmwe abampuliza muli babbi balogo basezi abantu tebasiima era njagala babeera ekyokulabirako wadde nabasonyiwa ngenda kuboogerako akatundu ako okumanya kabi emmotoka ennungi ebaluma omuntu akola kibaluma okulya ebulungi kibaluma okwebaka tebeebaka basobola tunula bati ng'endegeya bwe bati ne bakanula amaaso
abantu baba bakolera ebirungi tebasiima abasiraamu b'emityana nabaagala nnyo okuba ndi musiraamu ne mbawa nabawa ne piki yange era njagala wadde nabasonyiwa naye kati anti piki yakaddiwa bagulemu empya beesonde baagala kuddiza nkadde gye wabawa saagala kikadde nja kibakuba mu maaso njagalaye nga mpya bafe piki yange nabasonyiwa naye twawukane nga bakigulala abakulembeze b'eddiini ne bayita ono n'ovaawo ne bakama omulala kimala kimala ku sande ejja tusaba owekitiibwa ng'ensi yonna ewuliro gy'otukyalireko ono live nja kujja kubanze na smart campaign ntegeereza ku mitimbagano nze sigenda nga nanduka n'abantu kutaayaaya tono n'ebintu by'abantu abantu abayitirivu abalina wayirindi olukuku bonna babateeke wamu bajja baffe ebintu luzi tebagenda kuwaka kati abantu bavuma lukuku batampa be bafunamu nze bwe bampa be bafunamu bwe batampa nja kukola ne pata ennene nga mbawonye bannayuganda obutawulira seba ku sande essaawa 4 tukusuubira no ku Beat FM tewali buzibu nja kuwa PA wange mwe mufunamu kiyamba ate tuwe PA tukolereyo puroguramu buli kimu kiggwe amina tewali buzibu kiyamba gwe munnayuganda awulira kiyamba ani luzi kiyamba gwe kuba naawe ogenda gula ente ate siina nte ogenda gula sebikadde ebibiri ogenda bugulya busaala ente saala tolo kuba mwakateekawo naye nga siina nze gwe ngenda kukolera byange bya famire yange abantu mukole era tugenda sala ezo zonna benefits bannayuganda bawulire eti byaddala omukule omwana omuto omuwanvu afumbye ki ekyemisana omubaka addako kyagenda okulya olwaleero ekyemisana ngenda kulya ekisooka ku mmere yonna kubeerako carrot kubeerako cucamba kubeerako ennyaanya nga siisalemu wakati nga bemukola abakyala abasinga mumwe ennyaanya nga namba osobole okufuna benefits kuliko ekyennyanja kuliko juice fresh juice mulimu ebikajjo mulimu entangawuzi mulekeraawo okugamba nti neerusa mulya bubi munaaba eddimi lya ng'ombe n'amazzi g'ekisula ne mulowooza nti nemmere mbalabe luzi teyoyolusa teweesiga Carolite ate era kati buli onna kyompita kyenzikiriza nze Carolite manager zaakulira abeeyerusa bonna saabafere saabafunyi saabatwazi kibamba akuume saasajja kabaka wangaale ziruzi ziwawa ruzi zimanyi bantu bammwe kakati omusajja omulaba gwe bayita luzi okuyita bubi naye erinnya yeruzi onale buluzi omulaba addako tekikwewuunyisa akalulu okawangula n'akawangulira ebitundu ebigambo bye nga nkaaga abantu baagala nnyo abantu aboogera amazima bannabyabufuzi basusse okubeerawo okulimba ebigambo bye bimu anti kati ku sande tukubeera wano tugenda kubeera wano bitugamba mukama atukkiriza tutaleyo amalizo sibule olina bivulo ki kale mwebale nnyo mwenna abatuwuliriza